Fadi TV yuji muri mutya mwasibye mutya abagifollowinga mwabali kata ne Saudi mbatumudeko nembebaza embagamba nti muri babode nnyo kubanga munfollowinga updates simba nazo mfollowinga ku KBTV gidi Fadi Yugi News KRTV Uganda now zina YouTube channel zange muzifollowinge ate mujja kubanga mugisa kubanga yonna nteekayo ebyakabi nteekayo amawuli bambi agabaga tambula okwetwa eggwanga Uganda mwena bagifollowinga namwe bagiye kumirako mbebaza nembagamba nti bambi muri big nnyo kubanga munfollowinga negamba nti comment section weri awo obubaka abuntire amuka comment section atosagalenga followinga bagita Fadi TV yuji mwabale nnyo kubanga mugifollowinga girlfriend wa Pastor Bugembe abasinga balaso kubanga basala omugambo akumukutu ogwa Twitter nga bagamba nti mukyalo Prima abasinga go bayita Prima owolusani oba Prima lusaniya nti ye girlfriend wa Pastor Bugingo bane mulekera osala omugambo walo information etambula omanyiri abagamba nti Pastor Bugingo Pastor Bugembe bane Bugingo mberedde ki Pastor Bugembe nti taina mukyala abwetegeza information etambula eraga nti Pastor Bugembe nti aina abaana gye bali mu America nti n'omukyala just yagala biraga bulazi mutagala biraga bulazi nti ndiga zijja kwetolako wali ku chachi ye eyenansana ndoza mugitegera bulungi nnyo echachi eyenansana nti abakyala abasingawo obungi nti bagendayo kwetega Pastor Bugembe abasinga omugambo we bagutambuza manyiri ade batanso gutambuza nga bagamba nti Pastor Bugembe ne Prima lusaniya ndi waliwo ekigenda maaso manye Prima abasinga bamuyita Prima w'omuzigo Prima nti yekola ki ndi yesapo omuzigo yekuuta yekalakata ngabona kalakata ekyennyanja bwe yekalakata ko lusolo okungulu yemeta omuzigo kuba kwekalakata simanga kwekalakata ngabona kalakata ekyennyanja ng'okijjako obunankani obwo buli kungulu ng'okirongosa ogenda okifumba ambagamba nti bwe yakola ki nti bwe yakola nga munange information yeeyo etambula eraga nti Pastor Bugembe alina omukyala ali mu America alina omukyala n'abaana bali mu America manyiri abasinga bagamba Pastor Bugembe endiga yamutomera bingi ebyogerwa wano mu Uganda nzibantabula abantu bonna basebwe balwawo okufumbirwa ebigambo bingi ebyogerwa omuyimbi ne batayagala bufumbo taliride kubanga afumbirwa ofumbirwa ddi waba omusajja wasaddi olinda biki naye nga ate oluusi n'abogera ku social media okwo ba social media endozi abamu nga bali singo kani bwebuuza oli singo kati oli ovaako waaki ennaku zino okuwasa oba okufumbirwa tebikyalino bya force bya ddembe kikimu n'okuzaala bya ddembe muntu wa ddembe okukikola n'obutakikola simanyi lwaki abantu batekawo nnyo kwegamba embeera ku nsonga eyo onolaba nga alumba munne biki olaba olinga atokomoka omugambo munange ebitambatambula akadde kano Prima yabaddeko ali ku kyachi ya Pastor Bugembe ekifaananyi ndowooza kitengera kibadde kitambuzibwa ku social media naye nga kisuubira nti waliwo ekigenda maaso wakati wa Pastor Bugembe akosa ne Prima wabula information etambula eraga nti alina abaana n'omukyala tewali amanyi ne bagamba wali omukati wabula muliro bano baali bweri wa ggwanga bali mu America mu ggwanga erya America era bagamba nti Pastor Bugembe ndiga yamutomera tazaala muyinza okuswalira eyo kubanga information kerazo kubanga etambula ejja kulinkingira ddala mu full swing tujja kubitegeera byonna bijja kulinkingira ddala nze mbabulidde bijja kulinkingira ddala tufune information emala omusajja ajja kuzuuka nga alina seba abaana n'omukyala nga gyali kati abaana gye bali abazaala ddanga bakulu manyi abantu atagala kwemulisa ku social media ngaba oli bwazaala omwana n'amutimbatimba buli wamu ekivaamu ng'omwana we bamuvuma nga bamuwa bataata nga 10 ng'ate anyiiga ne weebuuza lwaki wamutimba ku social media lwaki wamutimba omwana muzawo mutembe ku social media ng'osuubira okukwata akinga n'okumuwa bataata nga 200 anti buli gwafaanana bagenda kumumuwa owa Bugembe bw'aba yafaana kamiliyoni bamuwa kamiliyoni bwaba yafaana musajja ky'omulago bayinza okumuwaawo bayinza omuwa abayimbi bonna wetuba mu gospel afaanana Joseph Ngoma yafaanana Serwadda yafaanana Tom Mugerwa kwegamba bayinza omuwa Pastor bonna